Obukede TV1 gweyakatweyonga ko tukwaniriza nawe gwetambula naye webalire ddala akadde k'otuwadde katweyongereyo nga tutunuulira ameefuga ga Uganda ag'emyaka 6 olunaku olwaleero tukuleetedde ebimu ku byambalo ebize bibeerawo okuviira ddala nga twakafuna obwetwaze. Ekyambalo kino si kirala ye gomesi abasinga gye twambala buli wantu nga ne ku mawulire bwe tuti bwe tufaanana. Ekyambalo kya gomesi n'okutuusa olwaleero wano mu Buganda kyekyoka omukyala kyayambala gwewama n'aggumira. Kyokka ensi n'omulembe bigenze bikyuka. Ekyambalo kino tekyali kya mu Buganda mwokka nga n'amawanga amalala kati gakikozesa olw'engeri gye kirabisaamu abeera akyambadde. Gomesi kyekyambalo ekisabika omukyala ne bw'aba talina figa ne bw'aba afaanana atya emusabika bulungi nnyo, figa z'enfude ziba nga tezirabika. Ate ne bange muweeseza ekitiibwa kubanga yenna abaggumidde bulungi. Omusono gwa gomesi oyinza okugamba nti gwe gumu ku egyo ekyalemeddewo okuviira ddala mu biseera byafuzi b'amatwale naye nga tetunneefuga. Ekyambalo ekyasigaddewo bukyanga tufuna bwetwaze weesa omuntu ekitiibwa kubanga ne bw'obeera ku mukolo oli ne bw'ayambala ekiteeteeyi eky'obukadde 5 n'oyambala gomesi eya polisita buli omuntu akuwa ekitiibwa. Kyo kya kitiibwa nnyo. Kaaka tuli ku Bwakabaka, Obwakabaka bwakomawo. Wate ogamba otya nti gomesi edibe tekisoboka. Gomesi ebiseera ebisinga eyambalibwa ku mikolo egy'obuwangwa saako egy'ekitiibwa okugeza nga bagenda mu masinzizo n'emirala. Gomesi zaffe twazooza ate nga mu budde obwo tuffe tetugolola paasi zaali ntono ng'olowooza gomesi yo ng'ogizinga bulungi ng'ogiteeka mu keesi oligenda okutuuka okugyambala nga yeegolodde. Olimba? Sirimba. Gomesi wano mu Buganda yasoboleranga ddala okuvaako omukyalo okunoba era ng'abasinga baawanga n'ensonga ezibanobeza nakuliko y'omwami obutagula kade. Dulinga ziina kunobya n'otuuka ewa munno mu kyaki ng'ate abantu tebasaba Katonda basaba ngoyi. Agenda kulaga mu kyaki lugoye lwe yafunye ku Ssekukkulu kati ate alufunye nga yalina kunoba. Omwami yagulanga engoye 2 agula kade n'agula n'olw'okuddiramu. Kati bw'ojjamu kade ng'omaze okunaabako era oyiwako gomesi. Gomesi nno nga bwe guli n'olwaleero zise zibeeramu ebbeeyi okusinziira ku ndabika yaayo olw'obukulu n'ekitiibwa ekyayebwanga olugoye luno kale ne yabanga alwambadde teyamalanga saatuuka ng'atambula. Ate bw'obanga otambula ng'oyambadde gomesi obeera mukyalo ow'ekitiibwa kubanga otambuza simbo toddaawo kusaawuka nga wakiteeteeyi. Gomesi talina kweyamutta oba okweyamutaka wabukyakayiga buba buggulu bwa muntu. Kwegamba omuntu wa gomesi bakusuubira okubeera n'ensonyi, bakusuubira okubeera omuntu mulamu, bakusuubira okubeera ow'obuvunaanyizibwa. Gomesi erina ebigigenderako ng'omukyala anaajambala nga Robin Amagezi ow'okukyalo Kazi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga bw'annyonnyola. Nga nze bwe nnyambadde white ne black ne red era nina okuba nti ne pesa nalonda lya black n'ekitambaala nsibisizaako kyaki kya black n'omudaalizo kuliko gwa black n'engatto nyambadde ya black kati olwo nkoze kombine y'olugoye lwennyambadde. Margaret Nakabungo ngono naye mutuuze w'Ekazi agamba nti gomesi gwe musono gwagattanga amawanga agawano n'ebweru. Bbeeyi nnyo kati kuba buli omu yenna bw'alaba omukyala nga oyambadde wenna onyumye lwaki tagyegomba n'aga nti nange kanyambale ku gomesi eno. Abazungu banyumbazaagadde nnyo kubanga balaba tulina ekitiibwa. Abakyala bayigira ku bakyala bannaabwe okwesiba gomesi wamma ne bawogola. Anti yo boarding si nnyangu yakwetereeza era eyagalamu obumanyi. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Naads gweyawa ente n'osubulaaya atenda engeri gy'emuyambye okusitulamu n'okwekulaakulanya okuva mu bwavu ng'oggyeko okufunamu amata emuwadde ebigimusa ate ebimuyambye okwekuumira mu bulimi nga buli kyalima kitinta butinsi. Ono ye Joseph ow'Emityana era katwongere okulaga emboozi ye. Musiitwa Joseph ow'okukyalo Sseete ekisangibwa mu disitulikiti y'Emityana kyenyumirizaamu ge magezi agamuweebwa ku
kw'ossa n'ente emuwadde essanyu lyalina akadde kano. Ono agamba obuyiiya n'obuyigirize bwe yafuna bumusobozesezza okwongera amaanyi mu kulima olw'ente yamuweebwa Naads nga n'ennyingizaye yeeyongera. Abakulu bajja ne bannambula ne balambula ne bannanga abalala nenfuna omukisa n'empitamu 2019 ogw'omukaaga ne bampa ente yalimu eggwako nga liri myezi ng'etaano. Oluvannyuma basooka kundagira kuzimba kiyumba n'ekizimba n'ekiteekamu naye ng'essuubi nina ttono nga simanyi tinnakola ki tinnaafuna ente. Bwali otwalina eyo nali walako nga bankubira nti yanguwako omusiito ono n'ente eyo kugombolola kati ente okutuukayo nga bampa ente yange. Awaka twasanyuka nnyo. Ekyamazima nti twali zirundako edda naye ne tuzivaako nga tetulina tuzirundira naye nga simanyi omuntu asobola n'okulima omuddo n'aba n'omuddo gwe n'alunda ente ng'eri wamu. Twalundanga ziri ezitambula obutambuzi zityo. Naye byonna omusawo bw'amala okunsomesa biti byonna n'andaga bw'osimba omuddo ofune ente, bw'otolima emuddo tetujja kukuwa nte. N'engusimba bwe yajja n'agulambula ate kati ndaba kinnyanguyidde nnyo era omuddo nguyina guwera. Ente yange eyo enkulaakulanyiza kubanga etuwadde ebigimusa awaka, etuwadde amata n'etuleetera n'ente endala. Kati yakatuwa ente 3. Kati ekirume kye kyanzalira ekyasooka nakitunda akakadde kamu emitwalo 10. N'ennyongerako emitwalo 4 n'engula eno. Yali nkulu. Kuba bwe yatuuka wano yamala ewiiki nga 3 n'ewaka. Ate ne yasembayo gye natunze olwa fiizi nagitunzeeyo kakadde. Nenyambako mu kuzaayo abaana ku ssomero. Kale nimba ng'ente zange zinkulaakulanya zinnyamba. Nina essuubi kati zombi ziri mawako. Singa zinaazaala nsuubira okuweza ku mata ndabe nga neeyongera okwekulaakulanya. Ku makya njijja mu liita 4, akawungeezi njikama liita 3. Ag'oku makya gano nga liita 4 zonna nzitunda. Nga liita tugitunda 8, kitegeeza nga ntunda 10,302. Ng'omwezi nfuna emitwalo gyange 9. Ne kati ntabula obusa bwange obwombusamu ku bukuta bw'emmwanyi ne bwekola bulungi nnyo. Nentwala mu nnyaanya era nga watuuse kuzenina kati ento. Nungi nzibu akuba gye ziri walako. N'ebitooke we biri si walungi nnyo naye nabyo bikyuseemu era tulya ku ttooke erigonda. Nebaza nnyo aba Naads ekyamazima bankulaakulanyizza. Nina kye nkyuseeko. Nolwekyo nkubiriza abantu bange mu kitundu kyange muno beeyongera okukola. Gavumenti ejja balaba, gavumenti eyamba akola, gavumenti teyamba munafu.